Yes, Fadi TV jimbaniza katika bane mwasuze mutya muri mutya mwe nabangoberera n'abafollowing ngenda kusaba subscribing adompere video no like Pretty Aisha nkutumideko nakiri wa Catherine nkutumideko namwe nabana bagana basinza mu gwanga lya Saudi Arabia okumfollowinga mu gwanga lya Qatar mu gwanga lya Bahrain mu gwanga lya Doha mu gwanga lya Oman mbatumideko mu gwanga lya Iraq mbatumideko mwinaje musinzizo okanga mungi followinga mugero ku followinga Fadi TV ji Chakwa mfuni bisinga ate ebyo mulimbe ensonga za Headmaster wa Simaka esomeri manikidwa nga St Mary's College ekisubi ensonga zino zizemo kulabikanga zidda mawulide stansi okudda mawulide mpona mpona jikiro mako oguwedde musajja mukulu bali bamulumiza nti yali ayagala basajja banne yali ayagala basajja banne ono Headmaster owa Simaka elisa zino kiraga nti deputy amanyikidwa nga Nanyonga deputy amanyikidwa nga Nanyondo onya alina obutambi bwe yakwata n'abutwalira Vision Group obula Vision Group ng'alisaba okulabikanga esaasanya obutambi bwa musajja mukulu n'obulaga nti munaye ayagala basajja banne musajja mukulu n'ogwenyogako bamita Diodat aliganyirwa gemanyage agaddala omusajja mukulu ogwenenga mu kifaananyi Headmaster wa Simaka oba St Mary's College wali ekisubi obula Vision Group yagana okuteeka obutambi buno ku TV kosane mawulire kubanga ye deputy head teacher ow'essomero eryo amanyikidwa nga Nanyondo yali atuteewo obutambi buno ng'abutute Vision Group ebuteeke mawulire kosane ku TV okulaga abantu okuswaza omusajja mukulu no ne Vision Group yagana jukira ebiseera ebyo Kabuchenga ye yali kuki yali akulembera Vision Group ebiseera ebyo ne kati sawa zino yagivaako dda era musajja mukulu batuuza press conference ku ssomero nga bagala kumugyamu bwesigwa nga bagala kumugoba ku kyobukulembeze obw'essomero okubeera edit nga bagala kukyusa bateekewo omuntu omulala mu kifo ekyo byagaana olw'ensonga nti babifumbafumba ne babitera okuvuyaavuya ne byonooneka ono kyamwaliza ogenda ku Vision Group agende wa Kabushenga wabula ko Bushenga naye byagaana olw'ensonga nti state yabirimuko state yalemesa ensonga zino okabekanga zigenda maaso mu state waliyo kabasajja ababaaya bakwatagana ni Headmaster wa Simaka bano balemesa ensonga zino okulabikanga zigenda maaso era Kabushenga jukira Kabushenga naye alinganga omukozi kampuni ya Vision Group ya government jukira era bino byalemesa okulabikanga bigenda maaso era Headmaster wa Simaka yaluyitirako naye nga deputy head teacher yali atabuse deputy head teacher oba Headmaster amumyuka omukyala gwe bayita Nanyondo yali ayagala kumwabya yali ayagala kumuswaza musajja mukulu ono amanyikidwa nga Diodat aliganya nebizzemu okulabikanga bitambula era Nanyondo asubiza okuddayo ku Vision Group okuddamu okutwalayo obutambi jjukira essaawa zino muntu mulala nnyo omukulu wa Vision Group essaawa zino mulala nnyo Kabushenga yakivaako dda ekifo ekyo yakivaako dda yakireka kwamba baamukyusa yawummula Kabushenga mu bufunzi ndowooza yawummula naye nga Headmaster ye ali kukatayo kwamba ali kukanayo cyane kuba kati saazi nate bazzemu okwagala okumwabya ndowooza ngeri ebifaananyi ebyo kyakakasibwa bulungi oba ye yali mu kifaananyi kino naye nga babitambuza ku mitimbagano nga bikakasibwa nti yali kwamba yali mu bifaananyi bino n'essaawa zino bazzemu okubitambuza ku mutimbagano era nga kiraga nti Nanyondo yali deputy Headmaster ayagala kulabikanga addamu okutwalayo ebintu bino ku kitebe kya Vision Group ayagala kuswaza musajja ono kuba teyasobola kumuswaza omulundi ogwasooka ayagala kubiteeka ne ku miti kugamba ebifaananyi bino byakoma kutambulira ku social media ne ayagala bigende ne ku TV ez'enjawulo babiteekeyo era n'agamba alirede okuba sente zitaagisa okulabikanga ajjayo amazima mbwaswaze omusajja ono nesimanyi oba anaabafuniramu wa anyway osanga yaleka alina waafuniramu Nanyondo naye nga bye bitambula essaawa zino munnaye nakusaba subscribing atompere video no kalaki bagita Fadi TV yuji like nga atosigale nga ojekomideko ojako ofuna ebisinga ate ebyo mulimbe update simba nazo buli kale bisawa like nga commenting ato subscribing ojako ofuna ebisinga mbagala nnyo ina gye musinzo okwanga mujekomideko bagita Fadi TV UG update nja kubanzibwa nga buli kaseera nenga Headmaster wa Simaka bwe biro bitambula muri saazo no bitambula muri saazo nenga bali bayagala ddo okumwabya nebyagaana bali bagala kumuteeka ku TV ez'amaanyi okuteekayo obutambi bwe
basooka wakabushinga ku Vision Group kabushinga yagaana gamba sijja kuteeka bino bya kisiru ku TV zange. Essaawa wano bazzeemu kulabika nga bazzamu okubitambuza. Musajja baagala kumwabya bwabya. Naye ng'ebifaananyi bagamba ebisinga, ebifaananyi bino bye yali ne musajja munne biraga nti ye. Kyensonga lwaki bagezaako okumuswanza. Wabula abantu bannyo bavayo ku ssomero erya Simaaka nga boogera ku nsonga naye nga tebaali bangi nnyo kubanga ono deputy editor yali asinga okwogera ku nsonga zino. Kugamba bino nabyo bitabula butabuzi naye ng'essaawa zino baagala kuddamu kumwabya. Omukazi agala kuddamu kutwala butambi ku TV ez'enjawulo. Babuteekeyo alage nti omusajja ono mwattu. Musajja muvuzi wa kataka. Musubscribinge mweraba.